kutandika kunnumiriza nga bwe mbaloga ne balyoka bannumiriza nga bwe mmazeewo ekika kyonna. Kale jjajja nnina obusungu kuluno nsaliddewo ddala mpulira nkoye sikyalina kisa ku kyana ekyo jjajja njagala kife. Jasi wafumbiddwa n'omusajja nsijanjaba wagenza okulaba ng'onnakufumbirwa oyo omusajja omulogo naye mukama nga nkoza bintu. Mukama Katonda wange bino byabibala byenfunye nalwana wano naaba naafuna omusajja omugagga nakola buli kimu omwana oyo okulaba ng'afuna omusajja omugagga naye mutuufu kye bagamba nti omuganga teyeeganga. Kenzo. Ya, nzija. Simanyi nkedde. Wanange. Anti ndudde okutambula. Vanessa. Nasanyusa okulaba. Watuuse dda. Tunsige kolona. Ono si kolona. Ono senyiga. Oli bulungi? Ndi bulungi si. Eradde mukwano. Sebinti. Bulungi. Bali batya? Balungi. Pozi mwe. Naffe tuna tabu. Temuyina tabu. Abato balungi? Abato tebalina tabu n'omwami. Bambi. Abatumira. Badde ndudde okulaba. Kitoofu. Naffe tuli wano bwe tutyo. Tetuli nnyo bubi. Tetuli nnyo bubi. Ugamba otya munnange? Gyendi mukwano ogamba otya? Ndi wano. Omukyala agamba ki? Omukyala talina kyagamba wali. Gyali mulungi. Nga bw'omanyi wabaawo ebigaana naye tumala ne tutambula. Mwaliyo omukyala? Omukyala abaddewo naye omanyi omukyala twafunamu obuzibu ennaku zino naye tugezaako kulwana okulaba nga tubugjawo era we twogera essaawa zino ali ne ssengawe balina gye bagenzeeko. Ankoze bubi obutamusangawo. Kenzo nze mbadde ngamba nze nsuubira okuba nti ye ssaawa mwawukane. Olwaki ate? Kubanga gw'owulira bambi yagolongotana yameketa amanyo akabanga pusi oluusi ng'embwa. Okuva wewasa omukyala oyo talina wadde akabonero k'olubuto, talina wadde akabonero nti oba ki nti oba kati siraba lwaki obonaabona n'omuntu bw'atyo mu mbeera bwetyo. Ebigambo ebyo wabijjeewa? Kubanga ebigambo ebyo bibadde byaffe bya mu nnyumba mbadde sibigambangako muntu yenna era kyova yasakkubirako ku ssimu kati neebuuza ebigambo ebyo wabijjeewa Vanessa? Mukwano ensi yonna egenda eboogerako. Mbuki? Ewa Kenzo omukyala gwe yawasa musezi alina ebitambo alabika na mulugo. Anyway mukwano neyanza nnyo okubeera nti ofaayo bw'otyo. Senga mbadde n'obuzibu mu nnyumba eno nandibadde nakukubira essimu nenkola ki nenkugamba oba nandibadde nakubira omuntu w'ekika nemutegeeza ku nsonga eno ne bwe kiba nga sinna bwe nakubidde ku ssimu ekyo kitegeeza butegeeza nti ensonga eno nkyasobola okukola ki okugyekwasaganyiriza era tugezaako kyonna ekisoboka okulaba nga omukyala atereera. Oluddewo okitegeera kati nze mbadde nzize ensonga eno tugikwasaganye era nze neŋŋamba era si lwakuba simusanze. In fact mbadde nzize nga njagala muleke bweru kati obutakirinda mbadde nsaba bw'aba azze mugobe. Lwaki otambulira mu bizibu ebitali bibyo? Obonaabona n'omuntu kuva wamuwasa tolina mirembe kiki? Obwo bulamu bw'oyagala okubeeramu. Watunuulire. Manyi naze Vanessa. Wanje. Otandika otya Vanessa okuva eri n'ojja mu maka g'omuntu n'ogamba nti ate agafulume alagewa? Nangi n'ennyumba ki? Eno ennyumba yo si ya mukyala. Ennyumba ya mukyala. Ate ekirala ensobi gy'oba tokola kwe kuzaala mu mukazi ow'ebitambo agonga kuwa.
Nganyina Vanessa. Wanje. Obusungu ndabo bina bungi ku mukyala wange. Si busungu. Waliwo ekiyitirira. Leero akaba mugenda zunga masabo mugenda tuusaawo. Gwana kuganyite ndi masabo. Ate mu mututewa. Bamutwala wa. Omuntu akabanga pusi bamuteeka wa. Wa wagenda okuwonera. Ene njagala ompulirize bulungi Vanessa. Mu nsi muno mubamu ebintu bye tutwogera. Buli family gy'olaba mu nsi muno naawe wuwo. Waliwo entalo ze tulwana nga za mu nnyumba. So simanyi bwajja obijje ne gwe kyenjaga kukakasa kiri kimu nti nze mukyala wange akabanga kapa akabanga emmese akola byonna gwe by'oyita eby'ekisezi nti mukyala wange oyo namuwasanga mwagala. Namuwasa mwagala ng'era bw'ali. Obukitegeera nti waliwo ebintu bimusinkana mu mukwano gwammwe mu relationship ne musalawo ne mufumbiriganwa naye ng'okimanyi bulungi nti muno oba omwagala osobola okumulwalina ku ntalo zakola ki zaalimu kagamba senga nze nali nina ebizibu nga byayina bwe yandindeseewo nze nandisanyuse kati lwaki ate nze mu kiseera kino awo ŋŋamba nti omukyala musuuli wabweru olw'okubanga ayina ebimutawaanya ekiro oba olwokubanga tazaala mu mbeera bwekyo lwaki obeera oyagala. Waliwo ebizibu omuntu byagumiikiriza naye kigambo omuntu kusera ebitambo ebyo gwe ogenda tuleetera ekitambo ku kika ogenda kwetika ebitambo bireete ku kika. Kenzo omukazi alogootana asula akola bwati adde nadde azunga buzunzi ojja tuleetera ebitambo ku famire kati ate mukama akuyambye tonnazaala mwana. Wadde oteesa otya? Mbadde nteesa tadda wano ewaani ewuwo mu njuuyo. Anyway wanyi nkuwa ekitiibwa nga mwannyinaze na buli muntu kyenna muwa ekitiibwa. So kyembadde sisaagala nnyo mu bulamu bwange kwe kubeera nti oyinza okutuuka ekiseera n'oyagala okudda wano ne ngamba abantu abali ku geeti ne bagamba nti oyo temukkiriza kuyingira. Njagala tusigaze nga waliwo enkolagana eyo nti bw'ojja nkwaniriza mukyala wange n'akubuuza nga musanyufu bw'oyagala n'osula enkera n'ogenda. Otuuse ku extent omukyala mungobere ku geeti asigala tugenda kuggayira ngambye nti saagala tutuuke ku extent eyo egamba nti oyo temumuggulira muleke naye nga mubutuufu oyagala otuukeyo kubanga wawasa omukyala akabanga omuyaayu omukyala gwenjagala mukyala akabanga emmese omukyala akabanga ebwa ongobe ovudde mu maka agago olina ensonga zo zolina okukwasaganya n'ojja ate oyingirira ezange lwaki obeera oyingirira ezange? Sikuyigiridde mulimu kibayita ekizibu naye ekigambo kibagamba nti omukazi akabanga emmese akabanga pusi ogimanyi gwe bwekaaba omanyiddewo oba enkaaba ye yenyumira anaatera n'okuboggola omanyiddewo ba bwaboggola nze nga nsanya buno baakumala. Njagala nkubireko ekintu kimu wanyinaze tukijje wano ku nze bw'olabanga omusajja ng'alina mukyala we bwe basula mu buliri bwe bumu nga beeyambudde tosangayo kikyo esebo naye kaakati obutatuuka wala nnyo ebyo gyoyagala kuntwala mbadde nkusaba mu buwombeefu obw'ekitalo mwannyinaze okwate ekkubo onviire ofulume ennyumba yange. Ogambye ki? Nti okwate ekkubo ofulume ennyumba yange. Vanessa waabwe bangobye kubanga omukyala alina ekitambo. Kubanga ndaba ate bw'ajja nakusangawo ate ogenda kundetera ebizibu ebirala omunyiiza ojja kumunyiiza. Alina stress ezimumala kati sagala ate kwongera Kenzo baakuloga otuuse ku extent eyo tewayita bubanduga kale bw'aba yanduga mwagala teyanduga kufa era mwagala otuuse ku extent eyo bw'akusanga wano onyinza n'omugamba n'akufulumya. Nyabo mama bamunde Kenzo nze nkubuulira mwalaali Kenzo nze Vanessa kwate kuba onviire ntambule ove mu nnyumba yange kati kankuze engulu kuba kati gwera baleka naye bakuloga wali eddagala waguma kati atenze kankutereze ennyumba eno si ya mukazi talinamu wadde omwana mukazi kigokera ku makya n'owasa atasobola okugamba nako nti yamisinze periods
obula oli kukimu muzunga simanya ebiki simanya akabanga pusi omuntu bwe bali kuliira mu nnyumba ebyo ebitambo ogenda bireeta mu famire leba bwozaala omwana ow'ekitambo ajje wange mu nnyumba eyange nange abeerewo ekitambo nange tubeere mu ebyo ebintu bwe tulina okutambulira amakulu Vanessa oyagala bikiba kituuse mu nnyumba yange nkukubira essimu bwatabeera wano omanyi otya nti mukyala nge tagenda nako mukiro tamisingako periods atali lubuto ali mu kubonaabona n'ebitambo ate anaafuna ly olubuto muli mu budde bwakuzunga mudde eno mudde eri muli ku bitambo munonooza doni toddamu kunonooza ekyo kyesonyiwe omukazi muteefu n'omulala period omulala aliwa bwe wantegekera omulala aluwa singa wakiŋŋambirawo no seetaga mukazi mulala gwe kyenjagala omanye kiri kimu mukyala wange mwagala era nasazeewo oba nasalawo olutalo lwe tulimu essaawa zino ngenda kululwana naye era tugenda kulumaliriza baakumaze gwe baakuloze wawedde naye ate mbadde nfubye ennyanguwe ng'obudde bukyali oleme tuuka ku ensonga ekuleesa ate enzibu nnyo wanze noŋŋamba nti Kenzo tukwate omukyala waliwo plan B tumukole bweti ate leeri noŋŋamba nti omukyala mukwate omuteeke wabweru enjogera y'abantu omukyala omwesibako wakikakyo gwe tolina bizibu bubwo ebizibu byonna temuli bya bitambo wali ompuliddeko ntinsera mu maka go temuli bizibu nali nze nga nkunonooza nali nze nga kuyingira mu maka go biri luddawa kiki ekyagaana bbaawo ogenda emaka teyayagala byagaana buganyi niye ate kino ekitambo kiveeko ng'ololeko omuntu akabanga pusi ye ati kati experience ogirina osula naye ekiriwo omusezi alina ekitambo akabanga kapa ye mukyala wange era mwagala obuuza kyenkugamba mukyala wange era mwagala kati kyenkusaba kiri kimu kati nkugambye tajja fumbawo kyenkusaba kiri kimu Vanessa bwe butafuna bizibu birala nkusaba bulungi mu ddembe okwate ekkubo ofulume ennyumba yange Vanessa bangobye wano asikugoba njasisagadde ebintu birala kugenda mu maaso kubanga wawasa omukazi ow'ebitambo tofaayo kati ekitaayimu ongoba nkusaba busabi okwate ekkubo ogende ewa bbaawo oddeewo nkwate ekkubo nve mu nnyumba ya mwannyinaze gye yazimba kubanga n'okujja wano saakuyise ngende kubanga yawasa omukazi alina ebitambo omukazi alina amajini omukazi agulungota n'ekiro ye wange nkusaba kwate ekkubo okufulume tokangende naye tojja kukiraba sina kyengenda kulaba labayo sina kyengenda kulaba kubanga njagala nkubuulire mwonna namwe mwine ebizibu ewammwe naye mwagala nnyo okulingiriza ebizibu by'abalala mu mayumba gaabwe okitegeera wano bbaawo bwe batega emmotoka yali eva embala yali mwente baleka babakwate babatwala eruzira twakugamba ki twagamba nti omusajja mukyawe Kenzo baawo bamukwatira mu bubbi twagamba omusajja mukyawe obubbi bwabufu ku kitambo kati owange omwagaza omukazi akabanga mese akabanga pusi omukazi abagota n'abagolanga obuzibu n'obusangawa tajja kufumbawo gwe kugambe kwata ekkubo ofuluma ogende nyanze naye manya tajja kufumbawo ate ajja kudda omuntu n'akusobera omukazi akabanga kapa wuwo mutolina bizibu wuwo tajja kufumbawo bw'abeera musezi omanyidde wano banze namusiga ekitambo ojja omanyira omuntu mu maka ge bannange amaaso gafiira ddala amaaso tegakyalaba bannange mpolampola senga mpolampola togenda kuba bannange byalingana byakusaaga kazi yakuyiira ebintu mu kusaaga jantutuulire wano mpolampola kampolampola teka ekigere wansi mpola ekisooka akati kana ekyokubi akati kutama mpolampola kutama ojo bannange mwana wange wazibidde ddala amaaso
sikyalaba. Bannange. Wagenzeeko mu ddwaliro? Nagenze ew'omusawo. Agamba talina kye balaba. Baakakebedde ne bagaa nti bo tebalina kye balaba. Nga balaba buli kimu kiri fayini. Bannange. Omukazi yakukuba biki? Senga nange mbutuufu simanyi. Senga ine omwana ya sifaayo kasita namugamba yakitegeera nti nno buli omu amumanyi kati newemba siraba kasita ndi mulamu nze teyasobola kunzita. kyo kituufu. Kati okola otya ani akuyambako wano ku mirimu? Senga sina nnyo mirimu gy'amaanyi naye kati ngenda mmanyiira ngezaako leka okufumba kinkaluubiriza. Bannange. Emmere wali wandeetera. Mwana wange guma tunoonya engeri yonna gye tuyinza okukola ki okulaba nga tufuna omuntu akujjanjaba. Naye ng'owulira otya? Siwulira bubi nnyo naye lwakuba ekiro kyannuma nnyo obulumi mubiri gwonna negirama bwensiiwa neetakula. Olumu feesi nenjiwulira nga ono bwewati wano wewabuukirira nga wali kamulabi. Bannange. Naye kati ngenda ngezaako. Jacinta, katunoonye omusawo. Gwe manya kimu nti waggulu w'omumanyi era ebaayo muki omumanyi. Katujja tunoonye omusawo ojja kutereera tofaayo. Senga we bali kujja kundaba. Mbadde nnina okujja. Ojja kutereera. Bannange gye baleko. Vanessa oli otya? Ndi bulungi. Mugamba mutya eyo? Gye tuli akabuliriro. Si nnyo. Mubuuze. Si nnyo. Omwami. Omwami talina buzibu. Abaana. Nabo balungi tebalina ttabu. Bayita bwe ndyose n'enkusanga. Waliwo ensonga. Bumuze n'ensawo. Kiki? Ogenda kulwana? Sigenda kulwana. Mbadde nkugamba lwaki temukwata ekintu kyammwe ne mukijja mu nnyumba ya mwannyinaze. Ekiwa kyeyogerako? Ono omuwala wamwe gwe banfumbiza mwannyinaze. Lwaki temumukwata ne mumufulumya? Wetemufulumya gwe n'ogiyingira? Sigenda giyingira. Tujja mufunira omukazi omulala. Lwaki togamba Kenzo ye mwennyini n'agenda mu maka ge n'aggyayo omukazi we? Mwaddira ekikazi kyammwe kirina ebitambo. Kikaabanga emmese, kikaabanga pusi, kikaabanga embwa, kisula kirogootana. Sokoleke. Naye ya mwala wange gwogamba nti alina ekitambo. Ate kiki? Bakugambako nti ewaffe tusera. Ate temusera kiki kyalina? Vanessa, wali otusanzeeko ewaffe nga tusera. Muli basazi. Kati kankubuulire muli basazi. Vanessa mpuliriza. Kati kya kimukabyanga emmese. Nyabe ekyo si kitambo. Kiki? Dogo. Nyabo. N'abalogo babonyebonye gaani alogo oyo okuswala. Gwe tobeerangako mu mbeera nga eriyo abatakwagala. Batya? Abatakwagaliza, batagala kuba bulungi. Embeera y'omwana gy'alimu senga we yamutuusizaawo si kitambo. Leka naye tusulako kigambo kyenkanidde awo kitambo. Bagage nawe ate wagendayo ekazi. Nkuwa amagezi. Agaaki? Bayida wate saagala kulwawo. Nkuwa amagezi olwaleero. Njagala okuwena stiwonding. Bwe mutajja kiwala kyammwe maka ga mwannyinaze. Bwengaani? Nze nga mwannyina. Ne bbaawe bawanagi yamwagala n'okusinga bw'okirowooza. Nze nga mwannyina. Genda ati omufulumye. Temugenda tuleetera bitambo ku kika. Kirabe kiringa embwa. Ate next time koddamu okunsisinkana. Ojja bwotomedde. Oddangamu ojja kundaba.
Ngoya kitambo ese nga kigwa mu bigato. Kwata tambo bya mu bitwale. Kitambo. Mu bifuro bya nyumba ya mwana.